kale nno tusaba tuziike munnaffe mu kitiibwa. Afudde Jeni Nakibirango myaka 5 ng'abadde mutuuze ku kyalo kino ng'ono abadde yakava ku dduuka okubaako ne byagula kyokka abadde yakatuuka awaka awana embwa ezibadde nnyingi zize ne zitandika okumulumaaluma ng'omutuuze abadde okumpi yazze n'azigoba bw'atyo wabula zigenze okumuta nga yenna zimulumyerumya ayina ebisago. Era ekiwundo okiraba kiikino sikyalina mulimu gwonna gwe nneekolera. Embuzi zange zonna ze nali nnunda, embuzi zonna embwa ziziriiridde ku nsiko. Ogenda okusibayo embuzi osanga embwa eziridde. Mukama waffe otusaasire tuwe obusobozesi, tetukyalina kyakkola. Embwa zitumazeeko emirembe. Kati tuli wano ku mutuuze munnaffe, embwa yamuluma yajja wano mu luggya, yali yeekolera mirimu gye nejja n'emuluma. N'agikwata n'agikuba n'egenda, naye olw'okuba yabadde talina busobozesi obusagwa bwali bungi ne bumutera lutuutuno wano tugenda kumuziika. Wano abatuuze bagezezzaako okumuddusa mu ddwaliro wabula n'afiira mu kkubo nga banaatera okumutuusa. Wano abatuuze ku kyalo kino bagambye nti embwa mu kitundu kino zifuuse eza bulabe kuba abantu bangi kati bali mu kutya olwazo. Embwa yamulumye ebinyerimye abantu batali mu kitundu kyaffe, abaana b'amasomero, abaami amukyalo mukyala yafudde. Naye bano ebisaba okukikwata kuba ne mutuddukire bane batuttira embwa zifuuse kizibu mu kitundu kyaffe n'eky'eggombe. Ssentebe w'eggombe Kamya Haruna Ssaalongo agambye nti ekizibu kiri ku bannannyini ba mbwa zino okuzireka okutaayaaya kuba bangi ku batuuze baludde ebbanga nga beemulugunya ku mbwa zino. Ye bannanga ab'Uganda emirembe gituweddeko, embwa zaakaluma abantu mwenda mwezi guno era n'omu omukyala omwana omu yaziikiddwa Nabinaka yajja bamuyita mukyala Kaate, ono yewookubiri afudde obudde bukya. Era tufunye ekizibu bwe bankubidde mbadde mmanyi nti oba agudde ku kkubo mu ngeri ki genza okutuukawo ali ne mutabani we abadde amutwala ku ddwaliro pikipiki n'awanatuuka n'agwa era tumusitudde ku kkubo okumuleeta okumuteeka wano. Naye obubaka bwe nteekayo tugenda kufaanana Kristo kuba naye olaba ne Kristo baamukyawa. Bw'oyogera ku mbwa ofuna obuzibu. Bannannyini mbwa nga bagamba omulabye, lwaki ogamba yange, lwaki ogamba nze maze okuzza omusango ng'ate bazeegaana. Naye embwa zirumya abantu bangi era zikyali nnyingi. Naye nkuba omulanga mu bakama bange waggulu awulikira akanemeeya baŋŋamba nti katugezeeko okuteekayo amawulire kuba okutta ebisolo ebyo biyina by'amateeka n'ebibitta bingi, okugula ekifo we baziika, ebinaatega, abanaayisuma, abanaakuŋŋaanya emirambo. Naye nga kati tuli bubi nnyo n'embwa era tetulina mirembe. Kansala w'ekyalo kino Nuwa Kasumba agambye nti kati abantu batya okutambula mu kkubo olw'embwa ezifuuse ekizibu ate nga n'abaana abato babatiisa okutambula mu kkubo nga wano basabye bekikwatako naddala ba munisipaali y'e Nansana okuvaayo okulaba ng'embwa zino bazibattira kubanga bo abatuuze bali ku bunkenke. Tuli wano mu kiyongobero era tuli mu nnaku olw'omutuuze munnaffe yafudde oluvannyuma lw'okulumibwa embwa. Ekizibu kye tulina kati mwero sseeno bamuluka z'embwa. Embwa zisusse obungi, embwa ziruma abantu. Kakati ono omukyala zaamulumye afudde, zaaluma abaana b'essomero nga zibasanze mu ssomero mu nnyini. Kwegamba bannyini mbwa zaabalemerera dda. Zaasooka ne zirya ebisolo ebyo byo ne biggwamu. Ne zigenda kati zitutte bantu abatambula ekiro, ab'emisana bakeera ennyo, nga tuli bubi nnyo mu LC y'eggombe.